Amanya gange nze Sauda Batenda nakakawo mukadde atakaddi wa Luyima. Okay, kale muntu wange nkwebaza okubanga okyagoberera Muzungu David Kadongo Kamo music analyst ojigenda jitya. Olunaku olwaleero ge mazaalibwa ga Sauda Batenda Nakakawa ag'emyaka 55. Sauda Batenda Nakakawa yazaalibwa nga 7 Ogwokuna 1907. Sauda Batenda Nakakawa y'omu ku bakyala abakyasinze okubeera nga basanyusa stage naddala nga bayita mu kitone eky'okuyimba n'okuzina kwosa okuzannya. Sauda Batenda Nakakawa azaalibwa Kiwanuka Mbwa n'omugenzi Nannyonga ku kyalo Nagalama ku luguudo oludda e Kayunga. Naye nga ono ojja mujjukira nti okusoma teyagenda wala olwa obuvunaanyizibwa buno obw'endongo bwamujjako mangu, naye nga ojja mujjukira ku ssomero lya Kyabakadde Primary School ne Nabagereka Primary School, nga eno ku Nabagereka Primary School yaliyo n'omugenzi Kato Lubwama eyali Honorable MP owa Lubaga eya Maserengeta, Lubaga South. Era yasomako ne mukwano gwange Saalongo George William Kyagulanyi Lule, basomako naye era bemanyi bulungi Obi na Oji. Kale yoyo omukyala Sauda Batenda Nakakawa gwe tuli mu kutunuulira olunaku olwaleero nga tumwagaliza amazaalibwa amalungi. Naye muntu wange nkugamba nti programu eno eteekebwa mu New Subs Fashions ku Sunset Arcade, era gwe eyandyetaze okubeera ng'oyambaza omukyala wo oba omukyala nga wandyagadde oyambale oba omuntu yenna nga mukyala ng'oyagadde alabike bulungi, genda ku New Subs Fashions. Basangibwa ku Sunset Arcade Grand Level 2. Awo we basangibwa okwambuka bwoti amadaala awo ogukira ku New Subs Fashions. Waliwo omukyala gw'ogenda osangamu agenda kukolako bulungi. Kati endagiriro entuufu osobola okutambula nga ova ku Pioneer Mall odda ku Alua Park, va ku Pioneer Mall odda ku Wilson 1. Kati waliwo Link Pharmacy. Link Pharmacy weekoma yambuka awo ogenda kuba obatuuseeko. Kikaya College and Vocational School bali wali ebulenga ku 7. Abo be batuteekamu ssente era nkusaba nti twalayo omwana bamubangule. Intakes eza vocational zikyagenda mu maaso. Twinex International bali wali ebulaga, abo basomesa okuva ku baby class otuuka ku kibiina ekyomusanvu. St. Michael Educational Center bali Kiwanga Mukono. Tubeera ne Plan B Records, abo byakukwata nnyimba. Gwe yeetaaga ennyimba batuuke nawe ate eyeetaaga ennyimba za Kadongo Kamo osobola okuntuukirira Kasubi ku basooka kwa Villa Stage wenkolera emirimu gino. Woba weesitudde nojja oluyimba nduteerako nusu 5 tandikira ku nnyimba za 15. Ku WhatsApp oluyimba nduteerako nusu 10 tandikira ku nnyimba za 15. Naye nkujjukiza nti nze siri Monopoly, osobola otryingako search engines ez'enjawulo oba okutryingako libraries ez'enjawulo. Kati olubala okubuze lwojja nompa ku ssente. Kale mate genda ku skulu nali mukwebakanga amaanyi sigalaba musomesa yambuuza ensonga nebasa nga tuli mu kuyiga wambanga siyeko oluvannyuma neevaamu nemuyimbalimba ti ssebo ndi mulwadde ekironza sebase era namusaba akolera akabaluwa ngende wa dokita funeyo treatment. Kale musajja wattu ebyokusomesa byeyaliko yabisiza sokanyambe. Kale bwai tutyo tukyatunuulira Sauda Batenda Nakakawa omugole waffe bebi w'olunaku. Ono ye mukyala wa mukadde waffe omugave Matiya Luyima, taata w'abayimbi, ekitegeeza ono ye mama w'abayimbi. Kale nga tukyali mu kusoma kwe, wiiki teyayamalangako kusoma wiiki ng'asomamu ennaku mbale
olw'obuvunaanyizibwa obw'endongo kubanga yali akola ne bakadde be okwali sengaawe Janet Kiiza ne taatawe omuto Edward Guludene. Edward Guludene oyo nno yafa era ajjukirwa nnyo mu kibiina kya Kadongo Kamu Super Singers. Yali mukubi wa ngoma n'engalabi era munaaye yafa engoma oluvannyuma lw'okubanga yamutuga. Yali agezaako yali aperforminga kale engoma yamutuga bw'atyo n'atuvaako kale bw'atyo era bano ba Janet Kiiza ne Edward Guludene be baasooka okuyingiza Sauda Batenda Nakakaawa kubanga endongo yagiyingira nga wa myaka 10 oba engoma yaziyingira nga wa myaka 10. Bw'atyo mu 1980 neyegatta ku Kadongo Kamu and Culture Company era ng'ali ne sengaawe Janet Kiiza ne Edward Guludene bwe batyo ne beegatta ku Kadongo Kamu and Culture Company. Oluvannyuma lw'ebbanga ettono nga bali mu Kadongo Kamu and Culture Company baawalirizibwa okubeera nga bava mu kibiina ekyo ne bagenda ne batondawo ekibiina kyabwe ekya Kadongo Kamu and Super Singers era Kadongo Kamu Super Singers kyatuuka nekifuuka ekibiina ekyokusatu mu kisaawe kya Kadongo Kamu bukyanga abeerawo okubeera nga kibagibwawo. Jjukira nti ekibiina ekyasookera ddala kyali Uganda Picking Guitarist mu 1969 olwo ekibiina ekyaddako kyali Kadongo Kamu and Culture Company naye kino kyasaanawo oluvannyuma lwa Promiton Obote okomawo mu buyinza ate n'atandika okugungumula abayimbi abaaliwo nga baamuyimba ku nnyimba ezaali zimuvuma oba okumusekerera n'okumujereegerera we yali nga avudde ku bukulembeze Idi Amin. Kampala Road naye nga abamu kwabo bogenda okujjukira abatandikawo Kadongo Kamu Super Singers mwalimu Kabwejumbira taata w'abayimbi Matiya Luyima era ndowooza mu programu endala ndijja ne mbabuulira lwaki ono ayitibwa taata w'abayimbi ate Sauda Batenda Nakakaawa abaafuukirawo maama w'abayimbi. Abamu kwabo abaali mu kibiina mwalimu oyo Janet Kiiza nga bwe nkugambye, Matiya Luyima, Edward Guludene, Jackson Muteesasira ne mubeeramu Rosette Nakubulwa ssenga w'abaana. Ndi mu nteekateeka ogendako munnaaye ndabe we baamuziika yafa 1995. Lord Fred Sebata yali akyali Fred Sebata ne mubeeramu Nanyiti Sebata, Moses Katende, David Kizito n'abalala we batyo era ekibiina kyagenda kigaziwa mpola mpola nga bongeramu bavaamu wetyo ekibiina kya Kadongo Kamu Super Singers nekibeerawo. Kati ono Sauda Batenda Nakakaawa ayogerwako. Oluyimba olwamuleeta mu kisaawe ky'okuyimba lwajja mu 1985. Oluyimba baaluyitanga Matiya Olw'enzisa nga luno yaluyimba ne bba lwe luyimba lwe yasookerako okubeera ng'alabikiramu nga ayimba. Then mu 1986 n'akola oluyimba lwe yasooka nga yeetongodde ng'ali bw'omu lwe luyimba lwa Mere Zinsanze. Yasomanga bulungi nakuzadde mbawulira wabula mwako gwayita awe nawulira ngulawu wekyadde salawo okukyagala kyalinga mu kisulo ekyetwavanga ne tugenda mu firimu era ne dansi waliwo abawala abalyawo omukwano
ensonga yenna musabe era n'endaka bati nagebankwana ne basula era n'ebisomo kye naliko nakijjuka. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade, awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Oluyimba Meerezi Nsanze lwafuluma mu 1986 ku lutambi olugendo lwa Masaka, naye nga nja kujjukiza nti oluyimba olwo okusooka lwayimbibwa Matiya Luyima yasooka okuluyimba, then oluvannyuma n'aluwa mukyala we Sauda Batenda Nakakaawa. Ekikolwa kino ono si yasoose okubeera nga ayimba n'omulala n'ajja n'akwatamu naddala omukyala, kubanga tujjukira okwemanya olwa Namatovu Catherine lwasooka kuyimbibwa mwanyina Vincent Muwonge, era bw'atyo n'aluwa mwanyina. Kati ffe luno lwe tutegeera, abasinga olwa Vincent Muwonge temulutegeera. Waliwo Kibirango Joshua yali kuyimbira oluyimba Obulamu Tubuliise, yali ewa Frediga. Then oluvannyuma omukyala Namusoke Florence, oluvannyuma omukyala Namusoke Florence yajja n'akola oluyimba olwo. Omukyala gwe tutunuulira birthday girl, mama w'abayimbi Sauda Batenda Nakakaawa, ebimu ku by'olina okumujjukirako nti y'omu ku bakyala abaafumbirwa, y'omu ku bakyala ba Kadongo Kamu nga yafumbirwa nga muto. Newaffe ku mulembe guno omuleeta leero bugenda okukyanga munaye yasibyemu yagenze ekinene ennyo. Abaffe bafumba wiiki naye ono afumbye. Y'omu ku bakyala abakuumye ekitiibwa kya Gomesi, era neebuuza nsuubira n'okubuuza, simanyi oba mukadde waffe ayinayo n'ebiteeteeyi oba, kubanga eva omusanga mu Gomesi. Bino bye tulaba abaana bye batukunamira ku stage, ye asobola okukola n'azina amazina ge nga ali mu Gomesi ng'agumidde bulungi. Ajjukirwa bulungi Weerugogo we yakubya Fiina Masanyalaze Sama nga babbinsanya mu kuyimba. Fiina Masanyalaze ye ng'ali mu mpale, ono ali mu Gomesi, ekitoni kyo nga kizaale buzaazi. Kati ekirala ky'ogenda okumujjukirako ye abamu ku bakyala abakyasinze okubeera nga bakyamula stage, nti asobola okugikyamula ng'ayimba n'agikyamula ng'azina kwosa n'okuzanya. Yoyo mukadde waffe birthday girl Sauda Batenda Nakakaawa. Then ekirala, woba oyagala akuyimbireko asobola, naye making sure nti otwala kapo. Taata ne maama batambulira wamu ne David Kizito Koloneri. Webatyo era ekyo nkyebaza nti bebamu ku bantu abakuumye ekintu kyabwe for years and years. Entegeeragana eno simanyi oba bo bagikola batya okubeera nga ekyaliwo. Kati ensangi zino kizibu nnyo okusanga abayimbi nga basobola okukolagana okumala ebbanga eryo, ng'ono n'akola leero ne bakola enkya, omwaka ne bakwata omulala. Kale naye nga nkugamba nti muntu wange Kikaya College ekugamba twalayo omwana bamubangule Twinex International eri wali Bulaga, then St. Michael Educational Center. New Subs Fashions bali ku Sunset Arcade, genda bakufuule omwambazi omulungi. Ebyambalo byabwe babyeja China, Thailand ne munsi Malaysia n'ensi endala eza bambazi. Kale gwe yeetaga engoye z'obusiraamu genda obeere nga ozifuna. Nze Muzungu David Kadongo Kamu, music analyst. Kikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita. Ssomero lya Dene Boarding, mix y'abawala n'abalenzi, senior 1 paka senior 6. Balina library, science, kone computer labs, byonna bijjudde. Balina arts ne science subjects, co-curricular activities, kone section y'ebyemikono, omuli okusiba enviiri, okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self-contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Kikaya Bulenga
nga Mityana Road. Okumanya ebisingawo noti 757 6 4 1 5 7. Ngende bwansingane tugende mu firimu olunaku etwasingana lwayirwa kayisa nnyo anti n'emmotoka gye twalimu sipesilo abalenzi abasatu be bagirimba ti anti nekimere ng'oniddula iva olwo nno nakamate ng'ali nekime ate namusokedde ttomu nga bayisa tuba tunatera okutuuka kumpi neddilaiti enda okuwulira gannakamattambuusa meero kirabye oti ekyang'oniddula iva kutuula naawe mu firimu nga munyumya nasooka nesirika nenenyomanga godi dulaiva ndaba simusaana twatuuka mu firimu namala ngakkiriza tulene godi wamanga tonyemya godi byeyaŋŋamba nga tuli mu firimu yamala nkukakasa nti mwana nsimbi efirimu weyagwa olwo ne twambuka mu feewe woteri olwo gye twasula nange emmere waawe olwo olwensooka wenywera ku bbiya era ne wisiki olwo nakyakala mazima niyagala